Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kuwa wano bigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero ayina gy'asiibye era ebigambo abyogedde nga bw'ogenda biwulira. Wabula mu bigambo by'ayogedde mulimu bye saagala obeere ng'osubwa. Omukyala oyo gw'olaba ku screen yo bamuyita Honorable Veronica Nannyondo. Ono mukyala mubaka akiikirira Bukomansimbi District ku Parliament ng'omubaka omukyala era nga mu kitundu kino kyakiikirira y'omu ku abo ababaka ba Parliament abali mu kibiina ekya NUP, wabula ng'ate basambisa ebiri nga bali eno ate nga n'eri gye bali, era ke kabondo akagambibwa okuba nga kali wamu n'omukulu Mathias Mpuuga. Omukyala oyo amanyiddwa nga Honorable Veronica Nannyondo Namaganda. Emabega kaawo mu biseera by'okusensalinga omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ne ba commissioners abalala, ye mukyala gw'ojjukira mawulire twagakuwa bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Omukyala ono yateeka omukono ku petition eya Honorable Theodore Sekikubo mu kusooka nga atakkiririza mu buli bwanguzi, kyokka oluvannyuma oba baali bamuwadde ssente oba kiki ekyali kituuseewo n'agezaako okugenda okuwithdrawinga signature ye era ennamba ye teyabalibwa, kyokka ng'ekibiina kyavaamu ekya NUP nga kyo kyalaze dda sayidi nti ffe tuvumirira buli bwanguzi era tulina okwakitinga nga bwe tuwogera. Kakati omukyalo oyo yoyo gwe amujjukira obulungi ennyo. Kakati olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu babadde mu bitundu eby'Ebukomansimbi babadde mu kuziika jjajja wa President mubimanyi ebyatuuseewo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandikidde eri Kitovu mu kusabira omwoyo gw'omugenzi amanyiddwa nga Frank Senteza ago twagakuwadde. Kakati we wavuddeeyo ng'agenda ate Bukomansimbi mu kuziika jjajjaawe eyafudde olunaku olwajjo n'avaayo n'atutegeeza. Kati Bukomansimbi omukyala ono Veronica Nannyondo ye mubaka omukyala akiikirira Bukomansimbi District ku kaadi ey'ekibiina ekya NUP. Wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna byagenda okujjawo nga kigambibwa nti ono y'omu ku bazannya empiki za Mathias Mpuuga era nga bamuyambako okulaba ng'afutyanka n'okutyobola ekibiina ekya National Unity Platform. Era kino kyaleetawo ne ebibuuzo bingi nnyo ku mukyalo oyo gw'olaba omulala. Oyo muwala gw'olaba muwala muto y'omu ku baana abakyasinze okuba abavubuka ab'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform era bamuyita Nakato Shakira. Ono nga kansala ow'abavubuka sayidi era ez'Ebukomansimbi, wabula kigambibwa nti omuwala ono ku myaka 22 kigambibwa nti yandibanga yagenda okuweebwa kaadi okubeera omubaka mu Parliament akiikirira abantu b'Ebukomansimbi ng'omubaka omukyala Bukomansimbi District. Bamuyita Nakato Shakira. Erinnya eryo likwate gwangoberera era ebisigadde byonna ojja kubifuna. Amannya ge ye Shakira Nakato Kalumba. Ono nga student okuva ku Muteesa the First Royal University. Wabula ng'essaawa yonna yanibanga yagenda okuweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati gwampuliriza onaawulira gye binaggwera. Oyo gw'olaba ku sayidi eya left Nakato Shakira mwana wa Muteesa nga nze era alowoozebwa okuba nga yagenda okuddira omukyalo yamanyiddwa nga Veronica Nannyondo eyakola ebyambyo nebyamuleetera n'obuzibu okubeera nga atya n'okubeera nga agenda mu bantu. Jjukira olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, wamu ne President babadde mu Bukomansimbi eno ye district gyakiikirira, wabula yatiddeyo era talinnyeeyo. Wabula njagala kuwa ebigambo Leader of Opposition byayogedde ebituukiridde ku mukyalo ono babyabadde agezaako okutegeeza. Ategeezeza abantu omukyalo ono baakiikirira nti bannange omuntu wammwe gwe mwatusindikira twayinayo activity ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Parliament, wabula omuntu gwe mwatusindikira yalaganga ye munnayo obuli bw'enguzi bwabuwagira oluvannyuma lw'okubeera nti yateeka omukono gwe ku kiwandiiko ekigoba abali b'enguzi ate oluvannyuma akasente ke baali bamuwadde ne kamutuulamu n'aba nga ate omukono yaguggyayo. Ate bwe yaguggyayo yajja n'ategeeza nti nze bantuuza mu meeting n'ensayininga nga ndowooza nsayininga attendance list era Ssenyonyi ababuuzizza teyasoma okutuuka okumanya era waliwo ekipapula ekibeerako signature z'abantu nga tekiyina mutwe. Twabikuwa ebyo byonna sijja kubeera nga mbiddamu. Kankuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi nzije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua z'abaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.